Minisita Balamu ali kaweefube ayagala kujja TikTok mu Uganda akatambi ogenda kubanga okafuna maaso awo era nga n'omuyimbi Eddie Kenzo awonye okukubwa bafaanizi be awo mu bitundu bye Munyonyo ensonga lwaki byonna ogenda kubanga obifuna wano ku Suvia News Extra. Honorable Nyamutoro munnange naye akiguddeko oluvannyuma lw'okukyaza Zubeda munnange ng'awunya nga yakamala okufuwa emmindi fulufiga muyina maaso awo nga abyogera byonna kw'otadde n'okubeera n'ebiku mu maka ge era ng'olunaku yamujjako ekiku ku lugoye banange bingi wegenda kubanga obifuna mu maaso awo. Abantu b'e Congo munnange olutalo telunaba kubanga lusirika mu Dr. Kuruthumu muyina maaso awo wammanga naye asagambiza waggulu nga Janzi. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpere like era nensaba gwe wenna atanaba ku subscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigane mu notification bell mesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra. Nyogera okusabirako mwenna abalwadde abakosefu ndisaba isa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business zo nga tezitambula bulungi obanga goli mu Uganda oba oli bweru naye mukwano ng'emirimu gikubuze mukubireko agenda kubanga ate akusomereddwa era nga tulina ne bannaffe aba BF Suma abajanjabisa ddagala lya butonde bajjanjaba endwadde zonna bannange saagala kuwulira mbu Suvia omugongo gunnuma omutwe gumbalagala mbwate amaaso gansiyirira bannange kukubirako aba BF Suma bagenda kubanga bakujjanjaba okiwulidde ekintu ekyo munnange sigenda kulwisa era nga nno nkutandise nagannaku gatya munnange omukulu Minisita Balamu ono minisita w'abavubuka ali kaweefube agamba ekimala TikTok etulinyiridde nnyo tumazeeko eddembe lyaffe era ng'essaawa zonna bayinza okugibaaninga mbu muyina maaso wano ng'abyogera munnange simboozi nnyumize wabula nammwe kamwerabireko mukatambiye kennyini ng'abikakasa ate ali serious bitya so okera ku makya nga TikTok yo teriiko era ndowooza bajja kuba bawuliza. In America they are going to ban TikTok very soon. They are banning, I think this week they issued a notice they should be banning TikTok. TikTok has made people run mad and we should not think USA are stupid. Banning TikTok or regulating and regulating the content run on TikTok should be one of your prime objective. Before you know, they will make a video of the president and that will lead to your firing. Minisita Balamu ye munanga ali kaweefube wa kujjawo TikTok mu ggwanga lyaffe Uganda era wookera ku makya nga TikTok yo munange byatawuse dda teweebuuza naye nze ndaba TikTok ekoze omulimu gw'amaanyi nnyo naddala nga bano abakyala kubanga twabalabira ku TikTok abaali babonyaabonya abaana TikTok ekoze ebintu bingi so kati munange minisita ogamba mu TikTok esooke umulemu nze akonda mbada kalinganga akatagenda koloba munange bwe tweyongerayo ewa Brenda Mayrose jungiro bajukiza yafumbirwa yafuna omusajja omulungi nnyo omuwaguufu omuwanvu akomeri yenali ng'omulangaatira munange ne Brenda yazzeewo yanyiridde akabina kazeewo munange ate nno n'olubuto olukulidde ddala era nga bwenjogerera ssaawa zino mwenna abali mu nteekateeka munange ezigula obusuuka mugule kuba kati olubuto lulinga myezi 8 bannange omwana yabikoze nga tonnafa teweevumanga nsi baavuma ono omwana kiyayuse kimanya kikozesa ice so kumbe Mukama amumanyi okitegedde ekintu ekyo munnange bwe tweyongerayo ewa Eddie Kenzo nono awonedde watono okukubwa bafaanizi be bamukubira ki bamubanja concert bagambye otulumusize enjala enkalama tetutta mazima lwaki totegeka concert teri bamugambe oba ogitegeka toteeka mu bufo buno simanya cricket oval simanya wano baagala ekifo nga kinene nnyo mbu kubanga bagenda kujja mu bujjuvu yona wano abaddewo yerabiriko. Ekibinja ky'abavubuka basazeeko emmotoka ya Kenzo abadde ayita mu bitundu ye Munyonyo ne bagisalako nga bakutte ebyokulwanyisa bino ani abinyumiza mukyala abadde atunda awo kasooli ku kkubo yabiŋŋambye bavubuka nga baleekaana mu busungu obw'ekitalo nga bamugamba ssebo twagala concert oba twagala kutuwa concert ogenda tulaba kimafiya batwagala kutuwa concert Kenzo n'afuluma motoka nga atidde ne bamukwata ne bamugamba ssebo tuwe concert twagala tuwa concert ogenda tulaba kimafiya Kenzo n'abagamba bannange mundeke ngene netegeke ndabe date sije n'abateerayo ne bamugamba ate ffe tukyagala ku matokyali level ya cricket oval ffe twagala bisaawe kubaga okuba bisaawe ffe twagala otugambe oba tutwala kololo bannamboole Kenzo abaana bakoleko munange tebakolako kimafiya
Awo no wetutuuse munnange baba wagizi bagamba nedda Eddie Kenzo olimba osirise nnyo ekimala kimala watusuubiza nti mu 2024 naayita munnange nyonta neetuluma enkalamata etutta olinda ki ate bamusayi bamugambye tagenda mbuno obusaawe wabula agende mu kintu ekiyitibwa ekisaawe tukubanga baba wagizi bangi nnyo enkalamata balina nnyingi enjala ebaluma kwegamba ali awo yenna abalumisa konsati munnange Eddie Kenzo oluvannyuma lw'okumulumba nga baagala okumukuba kubanga bo bagumikiriza bakoye abasuubiza n'abagamba nti yes agenda kutunulamu agenda kubanga ababuli ennaku z'omwezi which means essaawa zonna tugenda mu Eddie Kenzo festival era nga mu kiseera kyekimu mukyala Eddie Kenzo Nyamutoolo munnange olutalo lwa fulufiga ne Zubeda lumutwalidde mu Zubeda yagende wa Nyamutoolo ng'awunya bwe yali ava kufuuwa mmindi ng'emmindi yonna mu kyuma kombo era Zubeda n'aswaza fulufiga mu maaso ga minisita Mulamba oyo gola Banyamutoolo ow'ebyettaka bannange obusungu bungi nnyo akatambi kalina maaso wano bwata suvi biki lwaki obyogera leeta obukakafu omukazi noonya fulufiga omukazi nampa akalango n'abeera nga nsasula gwe teyakuwa kalango wakeetega n'okazanya n'okola kina takuwa kalango mukazi gwe wanoonya Nyamutoolo n'onfukira ekizibu n'onoonya Nyamutoolo aja tiwuya akuba aji mugyeko ndi bizi wanoonya Nyamutoolo ng'oyagala muka Kenzo byosabiriza abantu n'obafukira ekizibu nenkugamba omukazi anatuuka kulaba bantu sooka ondekemu n'onfukira ekizibu lunaku lumu tuli ku mukolo era naswala omukolo gwa Kenzo nga bamuwadde obwa advisor Nyamutoolo yaguteeka nampita awo sitayina genda ku mikolo naye yannemerako ne former CDF naŋŋamba agenda kujja nengenda ku mukolo nalindi awo omukolo gutusa wakati wajja odduka nga wenna owunya walava kufuuwa mmindi ng'owunya emmindi oli mu bikanzu mu bisuuka oyambala bisaliya ebiringa ebisuuka dokita yabadde akuwa ku masuuka yabadde akuwa ku masaliya n'amasuuka dokita omugeyo okuva ku makya n'ozibya obudde abantu bogamba wakubidde amasimu abamanyi ogambe munagamba essula mbuno nejjusa lwaki nakoze live kati nkola endala kyekinjijeeyo oyo muno yabyogedde oyo agereka amannyo kyekinjijeeyo nga naye nenya ndirwedde okukolera video ezisuka mu 1000 ndirwedde okukuba njagala nkikuddemu awo no wetutuuse mbu Zubeda uwe ayina ebikumbu era fulufiga yamujjako ekiku ku lugoye bannange ebintu nno biwanvuye kati ebyama byonna bigenda kuvayo takomyoko amulangidde amugambe amuggyeko obwavu nti kuba ye Jennifer abaana bonna bazaala babeera n'ebyapa by'ettaka mukama Katonda abaavu banaazaala kati webituuse bibanga olutalo lwakujjawo byapa by'abaana bya ttaka sookola bakatambi kano ali tusobole okweyongerayo nga fulufiga ayongera okuwa levo Zubeda amulangidde n'ebikuubi yamugja mu ngoye video ngenda okuddamu kukola ngenda kujjawo byapa naawe ojjeyo nina ebyapa nga biri mu mannya gange nga tekuliko lya musajja tekuliko lya tekuliko lya njimale njiyo n'eby'abaana sizala mwana gwe setegekedde buli mwana ayina ekyapa mu ggwanga buli mwana n'atanaweza myaka emeka ayina ennyumba toddamu kummanyira weezulo noonye omukisa gwo nganze bwe nina ogwange maama Fiina wamutuukatuuka dda ku mutima yakwetamwa mukaakasolo yakwetamwa omuli wano Bugingo yakuzzeemu ki wamuweereza video nga mwana yakuzzeemu ki Bugingo yabeetamwatamwa dda mulwanye program eyo okugijjako temuna kye mutakoze temuna mutatuuse ne mulwana ne mugisaba bagibawe nti mwe mwasoma mwe musobola morning show yakuzzeemu ki nakyo kivaayo kigamba abantu yakuzzeemu ki wamuweereza video meka kuba yazindaze yakuzzeemu ki ekigambo kye yakuzzeemu tokyogedde kyo sula moto yakuzzeemu ki lwaki weegana kitawo ng'avuga boda nga tewamulaga mu bantu ngenda mukuba ekifaananyi ne biri weewalaga wali mu busho bwakusala bwogenda obumpugumiramu tulabe enjawulo ye lwaki weegana nnyo kugwa nagamako omuwobutiiti atunda butiiti lwaki omutwala mu kyawo n'agema emmeeme bw'oba tova ku bantu obe n'emirembe mu mutima nali sikuvumangako omukazi gwe wajja onnoonya nenkukwatako ekiku nga tutudde bali ku somo tukola video nga kabbaako kali ku kamera nenkugamba ng'otambudde n'ekiku gwe kenyini n'oŋŋamba nti oli omukazi gwakolanga naye simanyi oli byokoolaani yakuloga mbw'olina emmese n'ebiku mu nnyumba
byagana okuvaamu ng'omukazi abikusindikira busindikizi Fulufiga ayongedde okulumya Zubeda naye nga wano kyemaze okulaba we tulaga omwavu ndowooza taazaali ndowooza Fulufiga muwulidde buli mwana gwazaala alina ekyapa Mukama Katonda ndowooza abaavu kati tewali kuzaala era amugambe vidiyo zagenda okuddamu okumukolera ng'alaga byapa by'abaana bwemunange taata wa Zubeda musajja mukadde avuga boda buli lunaku bw'abeera wa Fulufiga ng'amusaba kyakulya ng'amusabiriza busente munange twasuze twasibe kyokka ate Zubeda agamba nti ewaawe bagagga nnyo era naye mukyala agumidde kale nti ye lwakuba yakuliramu kali akokubanga mukyala muki mupambanye kati obaani omutuufu oba Fulufiga oba Zubeda wamma bikutabula era nga bwe tweyongerayo ye Dr. Kulthum munange asagambiza waggulu nga jjanzi oluvannyuma lwa Fulufiga okutabuka naani ne Zubeda. Dr. Kulthum agamba nti Zubeda y'omu ku baatabula obufumbo bwe ye ne Dr. Akira Mukota ne Kasuku Frank Antambi Sharom n'abantu abalala ye lwaki mbyogera ng'ate Dr. Kulthum mwina yeke nyini ng'abyeyogerera era musanyufu agamba Fulufiga singa wadde osobola n'ekikonde wandibadde ofungiza n'alibadde nzija n'ekuyambako nti omukazi oyo yalinyirira amaka gange nanvuma nzena n'asensebula n'annyambula n'omwami wange Dr. Kulthum ow'eriiso. Oyo omukazi yatandika eddala fitina okubeera nga batwisa mu bba wange amaaso nga talina kyamumanyiko omusajja yakeera ekyenampa saalaadi ne social media yamufuukira ekizibu naye nga yatandikirako oyo omukazi nga alina ekigurupu kyalimu nga bannwanisa nga luza nga yakala mbeera single mother nsigale mu bwannamwandu enebuza omukazi anjagaza ati omugamba gwe gundi mwajja nga mwagala ssente nembawo omulimu nkuwana ebifaananyi n'onkulira ku mukolo nenze mukazi olwo ebigambo byenze namugaana okulinnya ku mukolo gwange naye kiki omukazi yaneesibako omukazi naneesibako buli ekivaayo nga yanjogeddeko dda nemugamba nange can she come in my inbox nyamakyo wange bawo ABCD agazi nange omusajja ono gwe bannenyeza zisinze mu muzaala saakula naye yamumiitinga bumiitizi like I told the world nze nasoma n'abaganda omusajja saasomako naye omukama yatusinkanya conditions ze namuteeko zinakikali ku basajja abalala zaabalema ye n'aziyita kana mpangula mwalaali zinamukiresa stand atusobola zikwata behind camera ne buli omukuba omusajja nange munkubiramu think about my mental health omwana ndi mumulowoozeeko onnange munkosa ng'omukazi awulira mpulidde essanyu ng'omunsabulira. Dr. Kulthum Nabunya mukyala Akira ow'eriiso ye munange esanya eri muliko lyamu kiwagonja oluvannyuma lwa Fulufiga okuvaayo nawe mukkiriza Zubeda byanzalo. Dr. Kulthum ono agamba nti munange Zubeda yakola kyamaanyi nnyo okwagala obufumbo bwe munange busattulukane nenga bambi abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwe tweyongerayo mu ggwanga lya Congo womunange olutawo lukyagendera ddala mu maaso era ng'ekitebe kya Uganda ekibadde kiwangaalira mu ggwanga lya Congo olunaku lw'ejjo bw'ekityo bwe kyayidde omuliro naye nga olutawo luno emabegakaawo omwami General Muhoozi yavaayo n'abyogera naye nga kale enjogera gy'abyogeramu nga tasobola kukyatuukiriza nti oba be bamu ku bagenda okulumba eggwanga lya Congo naye nga munnange kigambibwa nti abayeekera bano aba M23 beegasse ab'e Rwanda wamu n'abe Uganda era nga munange mu ssaawa zonna ebintu byalitabuka munange Uganda naye nga akatusabe ate omuyego ogwo oguliwo oguli e Congo munange gukenjere binene ebintu omukulembeze w'e Rwanda yasoose n'abyewakana yamaze n'ayogera amazima nti yes ekintu yakirimu. Tugenda kwejjusa nga Libya kambeeko kyenkugamba munna Uganda ali eyo ensi za Afrika zonna tezigenda kubanga nsi z'abazungu ensi za Afrika zifugibwa ba military presidents
kyova olabanga Kagame yali mu magye, Botswana munnamagye, Libya munnamagye, Uganda munnamagye. Mu nnaku 3 tunuulira ekiri e Congo. Abantu ebintu byabwe bisaanyeewo. Congo balina golodi, balina emiti, balina buli kimu. Tunuulira Rwanda eri ekulaakulanye okusinga Uganda, balina buli kimu. Sawa za leero beetaaga ku magye ga Uganda okubeera nga bababeererawo. Tunuulira Libya yalina amafuta buli kimu, yakubirako Museveni okubawa ku buyambi. Tunuulira South Sudan esinga Uganda, yali yeewola amagye ga Uganda. Tunuulira Somalia esinga Uganda, nayo yali yeewola amagye ga Uganda. Tukiriza tugaane Afrika yonna obukulembeze bwayo gayina kuba magye. Ate kambeeko n'ekyakye nkugamba, emirembe tegiva ku ssente nti tuyina ssente nnyingi, tuyina enguudo ennungi. Emirembe giva ku security gye tuyina mu nsi yaffe. Bali abatusinga okulaakulana bakaaba ffe tuteredde. Tunuulira ekiri e Syria, tunuulira ekiri e Palestine, abatusinga okuba obulungi naye bakaaba olutalo. So nze ngenda kwebaza President Museveni gwebale kuleeta mirembe mu nsi yaffe. Kyova olaba abava mu nsi ez'enjawulo bajja, genda otunule e Kansanga, Abalitri abali eyo genda otunule e Nankulabye, Abasomali yagenda mu Kisenyi olaba Abannakenya, Abakongo bonna bava mu nsi yaabwe baddukira waffe. Ki mirembe naye ng'ensi zaabwe zaakulaakulana zitusinga. Emirembe tegiva ku ssente, tegiva ku mmotoka nnungi, wabula security, obukuumi bwe tuba tulina. Kati saawa zino President Museveni yadeployinze dda amagye gakuume ffe, gwe waddolooza gakuuma ye, naye we gajja okukuba mu nsi yaffe goonoona bintu by'abantu. Si bya Museveni byokka n'ebyaffe. Abantu abakyasinze okwagala olutalo be batasoagula wadde kondomu abatalina ke bakoze, kuba yalowooza nti olutalo we lujja ajja twala eby'omulala. Abatalina kye beekoledde nti olutalo we lujja agenda kujja awamba eby'omulala nga we byali ebyo byadda. Ne bane twebaze President Museveni, teriyo omukulembeze gwe tugenda kufuna. Kwaye Museveni yamanya abo abasajja bonna East Africa ne Africa, abategeera yasobola kuba abamanyi ababaddemu alwanya olutalo ali trained. Niyo tunateekako President eyasoma, abo abasajja balina okumukuba bamuggyeko. Twetaaga security na bukuumi. Bannayuganda oluvaawo mbu twetaaga enkyukakyuka. Lwaki ova ku kyeyonodde e Uganda ewali ssente nnyingi? Lwa mirembe giri mu ggwanga lyo, n'otafa ku kiri. Muntu n'agamba nze mbadde nfuna akakadde ne. Awo nno wetuli bantu bange, byebyo nga namwe mbiwulidde, sigenda kubanga ate mbiddamu singa avaako munnange ziba zijja kuba ntalo, nawe osobola okumpa ate kiki kyolowooza singa avaako. Byebyo munnange, kale bwetweyongerayo ku nsonga za Zubeida Byantalo wamu ne Fulufiga munnange, olutalo olubalwanya lw'akasente. Omanyi munnange omukyalo ono Fulufiga ayagala nnyo akasente. Kati waliwo ennaku zino famire gy'abadde alimu nga bamuyita atereeze emisango. Kati munnange ekifo ky'okutereeza kyokka ye ayagala omukyala omukulu eyakola ebintu n'omusajja agende n'abaana be nga talina mugabo gwonna gwafunye. Kati Zubeida yabiyingiddemu nga ye ayagala wabeerewo obwenkanya, omusajja afune ebibye n'omukazi naye akole ki, afune ebibye. Bino nno bibyanyiziza Fulufiga ye abadde ali ku sayidi ya musajja yokka, ate ng'omusajja yawasa abakazi abalala bangi nnyo bayitirivu nnyo, kwegamba ate nga bano abakyala abato bo bagenda kufuna ku mugabo. Kyokka ye omukulu eyabonaabona gwe baatandika bonazo kyova olabadde nga saagala musajja twezimbe, saagala musajja simanya mbw ate munnange twezimbe tumasimanya tuli mukazi go no. Kati sookolenga ono omukyala omwami lwakuba mwerabidde bannange, emyaka giraka gigenderedde baswiti ati munansonyiwa, naye nga lwe lutalo luno kwe lwavudde. Kati Fulufiga alaba munnange bamusubisa akasente, kwegamba alaba Zubeida singa abiremeramu akasente konna kabadde atezeeyo kaba kagenda kumufiira bwe, kagamba kaba kagenda kumufa buvuzi, kaba kagenda kumuyita mu ngalo. Akatambi kalina maaso wano Zubeida ye kennyini ng'ate agezaako okuba ennyonnyolera, era nze kamba sibulire wano omukama abampeere kyonna baswiti ati mweraba. Ndowooza omulaba zenga nnumba naye nga bwenkola ki, nga bwensirika. Alina n'olunaku lwe yatulumba era n'ogamba Zubeida musiizinge faya musirike, nensirika. Kati mbadde nali nakifuula nnomo nti bwakuvuma olina okusirika, bwakuvuma olina okusirika. Obusungu obwo bwonna bwakozesezza mu kwogera ebigambo bye ate nga byonna nabifu, buvudde ku musango. Nayingidde mu musango gw'omwami gwe bayita Kamaali ali mu kunyigiriza mukyala we. Ne ngamba nedda, omukazi basiba omukazi wa myaka 6 eyakola ne bbaawe ebintu
bamunyigiriza aveewo nga talina kyafunye kye bagamba gavumenti eno bwe yali ejja yagamba erwanirira ddembe ly'abakyala era ewadde abakyala eddembe era abakazi boolaba be balonda kyokka ate era gavumenti yeemu yeekozesa abantu nga oyo omukyala okussa wansi abakyala n'okubamalako eddembe lyabwe. Kati nze kyenjagala okubuuza lyerina eddembe gavumenti lyewa abakyala kasuku oba lyerino ng'erecruitinga idiots motherfuckers to violate women's rights olw'okuba nti balina bwe bagenda okukuba obusimu nti olw'okuba bw'anaakuvuma bw'atyo bagenda era nabo ku bennyininyini abakulukulu mu gavumenti bagenda kukubira oba abantu be muleke munnange gwe feera omugezi ye musiru babunkubidde eddobo obusimu ng'amaze okunkolera ebyo ebyekisiru kuba nze njagala ajjeyo vidiyo emu womulabye ng'avuma njagala ajjeyo vidiyo emu ng'agamba nti oyo omuwala neesibyeko yanvuma wano okitegeera oyo omukazi tasobola kutegeera nze gye nnava nze najja ndi wa Kibuli nze ndi mwana wa street nze najja nembagwamu mu industry eno nze nalwana n'amawulire gange najja nembagwako mu industry eno nenfuuka ekizibu okitegedde neerandizza nzekka sirinaako muntu agamba nti nno ampushinze ntuuke wendi nze amutiisatiisa ebyo byonna byayogera nze ku bazadde bange bali bulungi nkoze kasente famire gyenvaamu erina ssente ng'oggyeko bino ebyokuba ndi nze ndi mukyala mupambanyi anoonye ku famire yange agibuuzeeko nti famire y'abamayanja mwava oyo omuwala ava mu famire efaanana etya va ku bino ffe ebyokuba nti tuli eno okuze ng'oli hasula anoonyereza kale ku famire yange baganda bange benzaalibwa nabo nanzirako omutanzirako ssente zaalina oyo tazirina ate ng'akulira na gavumenti yawa baruthi kasolo bayogerako okuweereza ebintu ruthi byazzeemu ruthi tamanyi nako nti oyo omusiru yayogeddeko ne yakoma muweereza message ng'amugamba dokita ndi mu ddwaliro dokita n'amugamba sole enfitina gyanninako ansanze mu offices ye zaagendamu okusabiriza nga nze bampise buyisi ng'ate mu office ezo nina ebiwandiiko bye mbatwalidde nga byamaanyi nga banneetaaga olw'amagezi gange ate nga byonna biyamba bakyala nze nakula ne maama wange nga mmulaba nze bwe ndaba omukazi akyunyizibwa ng'ate ali ku kituufu njaku